bino nno olwaleero byendiise tebinyuma. Naye wali ogeddeko ku makya n'ofumiitirizaako oba n'olowoozaako ti naawe lulikya omubiri gwo ne gufaananako bwe guti. Ofunye ssente oduula olangira abataziina ne bwe wadde obalangira ate naawe ataziina naawe ofiirawo oli mu kulima oli mu kaaba amaziga Katonda nga bw'akwerabidde. Naye okimanyi nti ffenna bye tukaabira guno omubiri kihawuzingi. Omubiri gw'ono omuntu okyasobola okugutegeera oba yali munene oba mutono, okyasobola okugutegeera oba yali mweru oba muddugavu. Ye abaffe ebintu bye yalinga akozesa biriwa mu kaseera kano. Ayinza okuba nga naye yali aduula nga gwe kati bw'oli mu kuduula, ne kati tebikyaliwo. Ate ffenna gwe nange bwe tugenda okufaanana. Naye tuyina ekitaggwaawo gwe mwoyo wali ogukolereddeko. Kankubuuze bino ebibuuzo nga nawe bw'obyebuuza kubanga ono yabiyinako naye mu kaseera kano biruwa. Engoye ze n'engatto ze ennungi ziruwa? Nawe ojja kubyebuuza. Paasipooti ye ne visa ye eriwa? Ennyumba ye ne diguli ye eriwa? Omukyala we oba omwami we aliwa? ATM kaadi ye eriwa? Banka statement ye kati agimanyeeko bw'etambula oba nedda? Abaffe akazigo n'akannya matama byalagawa? iPhone eno 11 Pro Max tuyinayo kati ne iPhone 13, Samsung Galaxy byalagawa? Ye abaffe engoye ze n'enjala ze awamu n'enviiri ze ennungi ng'asiba zi Brazilian oba ng'asala ziri ennungi zaalagawa? Abaffe engoye ze ziri eza sekise zaalagawa? Cream we ne perfume we biruwa? Akyasobola obisaba? Security ye gye yalina ey'amaanyi akyasobola ogisaba? Kati no mukwano ke kaseera katuufu twenenye kubanga ebitwemazaamu byonna bitwemalizaamu bwereere tugenda kubireka tuddeyo nga bwe twajja nga tulinga